Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange Kiwanuka Sulaiman sente wa bodaboda mu kibuga Mukono. Twebaza Katonda atusobozesezza okusiba omwezi guno gwa Ramadan ne tugumalako mirembe atenderezebwe Allah subhanahu wa ta'ala. Olunaku lwaleero olwa Eid alubeera olunaku lwakujaguza lwakusanyuka naye twebaza abasiraamu mwenna ababodaboda abasiibye ate nebaza mwenna abasobozesezza abaana bammwe era okubayigiriza ennono y'okusiiba. Okusiiba nsonga nkulu nnyo kubanga amadiini gonna era owulira nga gasiiba, nolwekyo mufeeyo nnyo okuyigiriza abaana bammwe okusiiba. Ensonga yange ey'okubiri, waliwo ebitambula mu nsangi zino naddala mu biwulira ebigenda mu maaso eby'ebisiyaga. Nkubiriza ababodaboda mwenna okubeera bakaliisoliiso n'okutunuulira ennyo okulaba ani ateeberezebwa okuba nti yeegatte mu bikolwa bino. Ebyo bikolwa Katonda yabikyawa, yabinyiigira n'azikiriza ensi nnamba. N'olwekyo nkubiriza mmwe abali mu dipaatimenti y'okusaabaza abantu nti temuganya bantu bonna yadde ababirimu okuba nga tubiganya okutambula mu ggwanga lyaffe Uganda. Nga ekisiibo kiweddeko kagamba kikoyinza okuwa abasiraamu kubanga abamu baleseza empisa ennungi naye you never know nga tuvudde mu kisiibo kino bayinza okweyisa mu mbeera, kagambo kikoyinza okubasuulira. Omwezi guno guba gwa kwetukuza, guba gwa kuva mu mbeera gye tubaddemu okudda mu mbeera endala. Nkubiriza mwenna abasiibye kubanga bw'osiiba gwe wennyini obeera wakati ne Katonda wo, nga bw'obeera ng'okimanyi nti tewali muntu ayinza kukutaayiza okuggyako Katonda, era bwe kiba kibeere kya lugenderezo nti bw'oba obadde mubbi ng'obba ate bw'ova mu swaumu leka kuddayo mu bubbi, bw'oba obadde mu zina ng'oli mwenzi mulungi leka kuddayo mu bwenzi olw'okuba ekisiibo kyaweddeko. Kye weebuuliridde nakyo mu mwezi guno gwa Ramadhan ate kitwale mu maaso okubeereka nga kikutuulira mu ddala ebbanga lyonna.